Munaffe omulabi w'ekigambo ku CBS Online nkwebaza nnyo. Weebalire ddala okwettanira okulaba puroguraamu eno mwe tukuweera ekigambo. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira essaala eya Kitaffe ali mu ggulu eyatulekerwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali nga akyali ku nsi. Anti abayigirizwa be baamubuuza nti tusabe tutya? Mu kitabo kya Matayo essuula ya 6 okuva ku lunyiriri lwa 9 okutuusa ku lw'13, naye n'abagamba nti kale musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Tusomye mu kitabo kya Matayo essuula 6 okuva ku lunyiriri lwa 9 okutuusa ku lw'13, naye munaffe wali weefumiitiriza ku ssaala eno eya Kitaffe ali mu ggulu. Era olowooza lwaki Mukama waffe yagamba nti musabe bwe muti? Essaala eno ejjudde, yeetengeredde era yeemalirira. Kale nno singa okola ebiri mu ssaala eno eya Kitaffe ali mu ggulu, okugeza mu ssaala eno mulimu ng'ogamba Mukama nti akusonyiwa ebibi byo, naye nga tonnaba kugamba Mukama kukusonyiwa bibi byo, gwe bonna abaakunyiiza wabasonyiwa. Mukama mu ssaala eno yalinga atutega akatego nti omugambe akusonyiwa ebibi byo, naye ng'okakasa bulungi ti naawe abakusobya obasonyiwa. Mu ssaala eno tulabamu ky'otuwa emmere yaffe eya buli lunaku. Munaffe emmere kintu kikulu nnyo, era ne Mukama waffe bwe yali ku nsi, olunaku lumu enjala yamuluma n'ayita ku muti nga tegulina bibala. Yali ayagala okulya ku bibala by'omuti ogwo, wabula omuti gwali tegulina bibala era n'agukolimira ne gukala. Kale tulaba nti emmere kintu kikulu, era Mukama kyeyava agamba nti musabe tituwe emmere yaffe ey'olwaleero. Ate n'ekigambo olwaleero, Mukama awanye ekitiibwa olunaku olwo lw'olimu, kubanga eby'enkya tobimanyi. Kyova olaba yakugamba osabe emmere ey'olunaku olwo lw'olimu. Eby'enkya Mukama y'abimanya. Mu ngeri y'emu tulaba mu ssaala eno eya Kitaffe ali mu ggulu nga Mukama agamba nti tusabe nti by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kale tumanyi nti mu ggulu wabeerayo batuukirivu, wabeerayo abantu abatalina mibiri, so ng'ate ensi eno ejjudde ebikemo. Kale Mukama yasinziira ku ky'okutugamba nti by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Bw'abanga Mukama yatugamba titumugambe nti by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, kitegeeza abali ku nsi tulina bulungi obusobozi obusobola okukola ng'abali mu ggulu bwe bakola, kubanga ensi singa yali yanjawulo nnyo n'eggulu, Mukama teyanditugambye kusaba nti by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kitegeeza Mukama atulaba ku nsi nga tulina obusobozi obukola ng'abali mu ggulu bwe bakola. Kitegeeza osobola okukuuma obutuukirivu ng'abali mu ggulu bwe bakola newankubadde ng'oli ku nsi, kubanga Mukama alaba nga mu ggulu bye bakola bimusanyusa. Kitegeeza naawe ku nsi osobola okukola nga bwe bakola mu ggulu. Kale nno Mukama bwe yayogera ekyo ti by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, yali tasaaga, akulaba ng'olina obusobozi obukola nga mu ggulu bwe bakola. Kale nno munaffe sooka weefumitirize ku ekyo. Ddala ddala by'okola mu nsi ne mu ggulu bye bakola, Mukama yakugamba osabe by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Naye ddala munaffe gwali awo, by'okola ku nsi bye bakola mu ggulu. Sooka weefumitirize by'okola mu nsi bye bakola mu ggulu. Ebyo by'okola singa libadde eggulu okakasa bye bandibadde bakolayo. Kale nno bw'oba otambula mu nsi weegendereze, kuba Mukama yalaba nga ku nsi ebikolebwa bisobola n'okukolebwa mu ggulu, oba mu ggulu ebikolebwa bisobola okukolebwa mu nsi. Kale nno twegendereze nga tutambula mu nsi eno ey'abalamu. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi.
Kale nno bw'oba owulira ng'oyagala kukemebwa, saba Mukama akulokole mu kukemebwa okwo, oleme kugwa mu kukemebwa, kubanga Mukama naye akimanyi ti ku nsi kuliko ebikemo, naye yakugamba omusabe oleme kugwa mu kukemebwa, akulokole mu bubi. Kale nno bannaffe, essaala eno eya Kitaffe ali mu ggulu tetumala gagisomanga kikwate, mulimu obubaka bungi nnyo. Weefumiitirize buli kigambo ekiri mu ssaala eno. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, erinnya lya Mukama olitya? Otya Mukama? Singa okola ng'essaala eno bw'egamba, singa ebiri mu ssaala eno byonna omala n'obituukiriza, ekyamazima teweetaaga na kusaba ssaala nnyingi. Tandika okutambula nga weefumiitiriza, tandika okutambula ng'ofuba okukola ebiri mu ssaala eno eya Kitaffe ali mu ggulu, kubanga gye twalagirwa okusaba. Tandika okutambula ng'oweefumiitiriza oba ddala ebigirimu obikola. Bw'aba waliwo ky'obadde tokola mu ssaala eno, fuba okulaba ng'okituukiriza. Singa ffenna abali ku nsi kamala ne katutanda ne tukolanga essaala eno bw'egamba, okugeza Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Omuntu n'oba ng'otya erinnya lya Mukama ng'oliwa ekitiibwa, bw'oba otya erinnya lya Mukama kitegeeza otya okuliswaza, otya okukola obubi, otya Mukama, otya okukola ebibi ebikontana ne Katonda. Obwakabaka bwo bujje. Obwakabaka bwa Katonda bufuga awo ewawo, ewakaawo, mu makaago mukolanga Mukama bw'ayagala. Waliwo okubeerawo kwa Mukama. Mukama yafuga mu makaago. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ddala ddala by'okola mu nsi muno mu kufumiitirizaako ne mu ggulu olaba byebikolebwa. Kale nno munaffe, gwe ky'oba okola fuba okulaba ng'otuukiriza byonna ebiri mu ssaala eno eya Kitaffe ali mu ggulu mu bulamu obwa bulijjo. Fuba okulaba nti byenkola bye bino bye baagamba mu ssaala ya Kitaffe ali mu ggulu. Bw'onoofuba n'olaba ng'obituukiriza, ogenda kulaba ng'oli ku kituufu. Kale bw'oba obadde essaala eno gisomanga kikwate nga totuukiriza bigirimu, fuba okulaba ng'oteeka ebigirimu mu nkola, kubanga essaala eno ejjudde era Mukama yalina ensonga okutugamba okusoma essaala eno. Kale nno twefumiitirize ku bigambo ebiri mu ssaala eno era tubiteeke mu nkola nga bwe birimu. CBS FM.